Suruhu yaliwa. Suruhu esawa yonna agenda kujja wano Uganda kubanga wano wagenda okudukira okwekweka. Era bagenda mujjako. Agenda kujja Uganda. Ffe tugenda mukozesa ki wano bagenda omusibira. Owaaji mbwa nti bazimba East Africa. UG Now TV disclaimer. Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Webale nnyo webale ddala omulungi akyekumidde ku mukuto gwa L40 wetusinzira okubanga tukuweereza naawe era gy'osinzira okubanga otugoberera tukwebaza. Webale nnyo webalire ddala okwerekereza byonna byonna ate n'otufissizaawo akadde n'obeerayo ng'olindiridde vidiyo. Mutusonyiweko olunaku olw'eggulo tuyinza okuba tetwafulumiza vidiyo olw'ensonga ezimu naye nga tweyama okubaweereza nga buli lunaku. Tukomyewo ne Professor waffe omanyi mwamukazaako erya Professor Matayo abalala no bamuyita professional era ndowooza bijja mukolera byonna byonna ndowooza bwa tebakutyobodde ssebo mukama wange. Anze saagala manya naye tebampita pasita. Tutya pasita. Mubuuzeeko akulaba. Muli mutya kansubire mule bulungi. Leero ku weekend tubeere no mu research zaffe. Okay. Tuba mu kuyiriba teri webaka ki ng'oli muvubuka. So leero tuleese ku mazzi. Leero mbaleseeko ku mazzi. Kubanga ensonga ennyingi ze tugenda osinga okwogerako za nkuba za climate change. So kyovara njagade tukolereko ku mazzi. Ye wamma amataba mu kibuga nga mulundi guli video gye twasembyeyo okukola. Nabadde nkugamba nti sinnalaba nkuba y'amaanyi era ekakasa nti enkuba etonyedde ddala bufuuyirizi naye abantu bali mu miranga egy'enjawulo ebintu by'abantu byayonoonese wansi mu basement si ku street bonna emyala gijjudde mu kibuga nga wabagamba luli eri. Ebbaluwa yo wagimaze oggibawa? Ebbaluwa nabadde wagitwala gyo lwadde lwa mukaaga tebakoze naye njitwala nkya. Mande. Ebbaluwa njitwala nkya. Otunulira videos. Yes sir. Eziri okwo abantu bakaaba bawoza nti bekwasa hamu. Bekwasa president. Weewaawo hamu alinamu ensobi ze yakola. Naye nze kusawa ya leero okuwolerezaako katono okugeza bw'otunulira gavumenti ez'amawanga agasinga obungi. Yes sir. Bwe twogeranga ku America oba China n'awalala baava mu gavumenti kati buli muntu muyiiya. Nabagamba ebintu ebyatulemesa wano baatuteekamu omwoyo gw'okumanya nti bwengula poloti eba yange eŋŋanze. Tebaako bwanannyini gavumenti egivunaanyizibwako tekola ki eba yange eŋŋanze omuntu. Naye singa byali bya gavumenti ng'etuweeramu nti okolere gavumenti oba oguze emyaka 99 n'omuzukulu ajja kukola ekikyakisasule bw'atyo. Naye wano okigula ne bwewangalako emyaka 5 kikyo kyovara nti buli omu akola bibye. Buli omu yeefaako. Lwaki njogera bwene we baabagira ekitongole kya KCCA. KCCA sibavuma basibakuba nnyo naye muli banafu temulina magezi gayiya nga kampuni endala. Olaba kampuni zikeera ne zicreatingawo project nti tufulumya byakunywa naye nezijja nga zongeramu bu project obupya kati n'osanga nga project ezo kampuni zezifulumya nga buli kiseera bateekako amagezi amayiiye. Okitegeera kati wane Uganda KCCA yandibadde ku buvunaanyizibwa bwerina okubeera nabwo nga tebana bagamba nti Mzee Museveni yabali obubi oba yatakola nguudo oba hamu. Nze siri ku side y'abagagga oba ya president tebinkwatako naye ensobe eri muffe. Tuzungira nnyo buli lunaku nsiba mbaga nti tuzungira nnyo mu bintu by'abazungu naye time egenda tuuka nga mukaaba nga mukaabira n'abantu ab'okubayamba. Nabagambe omuzungu n'ekigambo kyagenda oleeta bakiyita saluting. Teri kukwatirwa muntu kisa kyekitegeeza. Ye kankubuuza ekigambo ekyo wakijjeyo? Ate nze ndi researcher. Ffe tetukirabangako ate ffe beeyita abeesoma. Ebyo byebimu ku bintu ebijja saluting kati mutunuulire nti amaduuka agamwe
gagenzeemu amazzi kyokka ate enkuba tenatonya era nze nonatukidde ogamba nti kampani kirekesa ebbaluwa at least bekolemu omulimu bakansala buli kansala buli division gy'olimu bakansala nga tebalonze mu bitundu byamwe nga tebalina kye bakoze ogogora myala temubawa bululu kabe mu pinga ali wa Kampala balinayo project bwabwe nga bu smart city oba green city oba ebyo byebiki kuzimba emiti kyogamba emiti najyo giriko eteeka wano tetulina kintu kitugatta nga ggwanga kyovora bana bagamba nti n'ennimi tetulina lulimi lwa Uganda bakubuuza mu Uganda mwogera lulimi ki ze bambuuza nja kwogera lwange baga ndi mu Kiga ndi mu Nyoro ndi mu Uganda ndi mu Rugwara ndi mu Nsosa tribe yange oluzungu si lulimi lwaffe tuli mwogera Rugwira nabagamba wano emibiri gy'abadugavu naye neeyisa neneetwaza ya luzungu lwaki nti nabagamba juuzaawo bojja n'otunulira abanaabagereka nga boogera ku ma TV ng'ali mu nkuŋŋaana ez'enkulaakulana za Buganda ayogera luzungu omumbejja we 40 yali asisinkana abatoolwawo ku NBS yayogera luzungu kati lwaki temukozesa byamwe kyova olaba nti musiruwalira ku bibuga ebya Amerika ffe wana amataba gatutta kesi erina okuteekawo project eyaggwanga mujje ffenna ne batuyita ffenna nga mu mwaka gumu nga mubaamu olunaku olw'okulongoosa ekibuga naye kati bagenda bibaleetera amataba gabakubye olwo MP bagenda kujja nga babasiruwazi nga babalongoosezaako awo olumala nga mugenda kyovera nabagambe nti ekigambo soluting kigenda bakwatira awo nti mwe mulobera mu byabalala naye mulema okukola ebintu ebibayamba oba ebibagasa kati saawa zino ab'endowooza naffe singa beekwasa hamu naye kyembadde ngenda okubuuza ne hamu we yali nga tannatandika project eyo y'okuzimba era gakuba Kampala tekubanga mataba yakubwanga just ekiriwo bwe bakukwasa ng'oli wa KCCA aba KCCA mwandibadde mu creatingawo ndaba mutegeka binyegenyege ziyamba ky'Abannayuganda ng'ate be musolozaamu emisolo ababaka muli mu parliament abava mu Buganda nze wano wenjogera sewaffe ewaffe eri Kagadi mu Bunyoro mu Bunyoro naye mwe abali wano already mwe abasenga n'okufuna ssente babasasula omubaka n'obeera ne miliyoni 45 tolina na byokora omwezi amanyize nali nkola research nendaba omusirikale omu adumira CPS oba Kampala yonna omukuru owa CPS osanga ng'atwala ng'adumira okuva ku CPS n'akomanga Mityana n'ajja n'atwala kumpi nga Mpigi kwegamba area eyo yonna atwaliramu bu district nga 9 oyo wa ku CPS okay naye omusara gwafuna taweza na miliyoni 5 naye omubaka kabanga Kaaro akiikirira Akaaro ka constituency kaba Kaaro ne bamuwa miliyoni 4 si district just Kaaro ne bamuwa miliyoni 4 esente zandibadde ziweebwa abakuuma n'okukuuma ate ne bamala ne batugamba nti talina byalina kukola just kwogera bwogezi oyogera otya nga kati saawa zino mugenda kujja nti bwe mugenda okujja okugogola emyala kesi buvunaanyizibwa bwammwe mwe muwandiike amabaluwa sente ze mubba muzirekeraawo mukwateko ku sente muziteeke ku mikutu murange mugambe nti bulungi bwansi Bannayuganda ayagala okujja okulongosa ku nsi ye abali e Kasubi tutandikire Kasubi abali Wakiso abali Kampala wakati muyite n'abagagga bananyini bizimbe barongoose abagagga bakola gwa kusolooza na kuongeza barongoose kuba kati saawa zino abantu bafiiriddwa ebintu byabwe kyokka ne renti bamwagala ne renti mujja kubanga mumwagala so kati singa kiri mu ggwanga ng'ensi zirimu kulumirirwa abantu saawa zino gavumenti yandibadde etekinze over abasuubuzi mwafiiriddwa katubaddezeewo kasente tulina iddi wa Kampala tulina abakesisi baminisita ba Kampala bali basatu waliwo no Ajati waliwo omusajja omulala then kuliko Kyofato Gabye kuliko n'oyo no mukyalo omulala wa KCCA ono Ajati oyo omwero wa Brown ne kubako Road Mayor Kampala yerimu bugundi buki bukansalawo buyitirivu kanso obwo bunsoroza kasasiro biki please
sibayisa mugaali sibavuma naye mutunuulira amaduka g'abantu bali mu kufa muli mu kuteekateekera ekibuga Kampala twandigambye nti obusobozi temubulina mweteekemu omutima ogw'okuupgradinga anti baupgradinze bayitamu haamu mbukwe kuzimba ebigo haamu abagaga mu nsi tubeetaaga tetwetaaga bintu byakuva wano kubeera nze saagala kubeera wano ng'anyumya Elon Musk Jeff Bezos bekikolebwa haamu mufirika munnaffe ffe tulina likodi ey'ensi yonna nti omugaga kyasinze obugaga mu nsi yali Mansa Musa eriyo n'abalala be batayogera naye kati batulaga ba Jeff Bezos ba Mark Zuckerberg bana ba Amazon so twagala abagaga naye KCCA mu mwaka mutegeke mu festivals nga za kulongoosa Kampala gwanga mujje Kampala mujje bino byenjogera bya kiraru naye batunulire bu video bokasita abantu babadde bakaaba era namwe abantu abakaaba si yagamba kesiga no bateekateekera just babutategeera bw'abantu batyanga mataba ategazze anti kati abako n'abantu bagabana nabo obuyinza bamukolere bamuyambeko mu abantu kati mu abasokwatiyogamba basoboze engeri gye bakoze Roosi singa bekarakasa ne bagamba ajja ati bamujjeko president amujjako amujjako n'ateekako omulala muteeka akazito ku KCCA era bwegaana okuteekawo olunaku olw'okulongoosa awo mumanye nti Kampala just baginuunamu bunuunyi manye nti balinga abafumbise sepiki ne batajooza n'ogifumbirako n'esirira n'ozaamu emmere endala nayo n'esiririrako eggwerera mu mwezi gumu esawa ya leero byogera babiwulira ng'ebyobulalu naye ate wabalabula kuva ddalu lyeri enkuba egenda kutonya era abasuubuzi abasinga obungi mukole nga bwe mukola mu masitoowa gana amagezi mbawa ga bwereere kwata emaali yo otandike ogiteekeko ewaka oba ofune sitoowa mwogiteeka ku dduuka beerawo n'obuntu butono enkuba bw'enejja mu sizoni eno ng'osobola obuseetura Afirika ebitundu ebisinga ku buli 100 bigenda kweyongera okubaamu amazzi era n'enjatika zigenda kweyongera Kampala wano muli banaye mataba muli mu nyanja onna kyobadde ongambyeko nti simanga ku lwokubiri bagenda kukola kinti naye bagenda kwekalakaasa wabadde ogamba nti naye bateekalakaasa olwedda amataba gagenda kukola batya nze abakese abasuubuzi ne bamuteekalakaase amataba go gokka gamala okulaga gavumenti kati omugenda kwekalakaasa kyolwedde enkuba yabalaze dda era nze nabadde awo nga ndaba ne ngamba kati olutalo lwa KCCA rutandise era kati abaana bano ababeera ne mu mashini bano okukuba enguudo ebiraka olutalo lwatandise kati KCCA tegenda kuwumula egenda mu rutabaaro kwata ettaka kwiruyo wa mubinnya nkuba nga bwejjamu kwata ettaka wa mubinnya ng'enkuba bwejjamu kati KCCA egenda mu lutalo olwo tweyanziza nnyo mwayi Matayo KCCA egenda mu lutalo okulwanagana n'amataba awo simanyi bagenda kikola bw'okuumire ku mukutu mwayi Matayo ajja kuba ku update mwayi Matayo ogenda tuwa ku update watugambye ez'ennyonyi z'abakungu bano aba UN nga tetunagenda ku nsonga eyo waliwo ensonga y'abamami baffe bali be wayogeddeko bwabakonyeeko katini wakire essaawa bw'otyo soka otutangaze mukola tugambye omwezi gugenda tutuuka ng'abantu bagenda mu abakyala naddala nga bagenda mu nsonga okumala emirundi oba ng'esatu emirundi esatu wagenze okyogera nze kyenategedde nti bulijjo bakiraba naye nga baseresa wewakyogedde ne batandika okujja mu comment section yo nti wabula Matayo leero kyogedde bulijjo sikukkiririzamu naye kati nkufunyemu interest kubanga nze nakagenda mu nsonga emirundi egi naye bulijjo simanyi kikwe kiva nze ne babatankiririzeemu embeera ejja kubanyega mujja kukkiriza nze kati nze saagala weteeke mu kifaananyi nti olina okunkiririzaamu lwampaka oba nkweguya no toyagala views likes kibanga okuŋŋama nti kola ebirungi mbu omuzungu azaakugambye kola ebirungi ojja genda mu ggulu eggulu yewa ye ebibi byakoze bisinga ebyo byakugamba so kyenyinza okubagamba kiri bwe kiti nze bwe njogera
abantu bangi enaku zino bwe babula ebyokwogera bawala mpanze ne bansindikira nozo oba measures oba obubonero kati measures ezo ze bansindikira nze ntunula mbaraba n'entunula n'ensirika ne ngamba bano naye nze nabagamba nti omuntu okunwana olina okuba ng'omanyi ku by'emyoyo ngo okakasa nti osobola okunsinga mu by'omyoyo naye munsi y'emyoyo yawe we batandika okugeraageranya ku Katonda ate buli omu alowooza nti nze omuntu buli waaloota ekirooto naye nga gyagamba nange njagala fukanga gwe nze n'abakazi abazze nga bandeeterawo abawala Matayo muwala wange wuyo muwase mukuwadde aloota gwe aloota ebintu ebimu ne tubiraba paatiri omudugavu nze omuntu yenna aloota tafaanana nze nabagamba ffe tulina ebitulonda ne bamutanzikiririze nze mbabuulira kyendabye ate era singa mwali mulina amagezi mwandibadde munootinga bye mbagamba kubanga bujja tuuka ekiseera nga temukyasobola kunfuna nga nange mpuumuddemu wano twali saaki wa bwereere bujja tuuka ekiseera nga nange sikyayagala kukola kutuwa zino interview nga mbawazaaki kati saawa zino nabadde njogeraawo nga waliwo bwe nali njogera ku ezo research omanyi nze nga njogera nnyo ku kopa nga bw'oyogera kopa oli avaayo simanyi kopa wabasamize abamu bamuyita misambwa leero sifa abali ku mazzi bwe baveeko abo omuntu yena nagamba omuntu yena atategeera ye muntu gw'ogamba nti ngenzeko ku mazzi n'agamba oyo wasitaani ebyennyanja by'oli ebivaawo biva mu ggulu biva mu bayibuli abarokole biva mu mazzi ndowooza birimu emyoyo gy'egundi gy'emisambwa omubiri gw'omuntu munda muye anywa amazzi alimu amazzi yeetaaga amazzi tuwuga n'okuwuga abaana bamwe nga mubatwala ku zi biici kyemugamba sitaani tasobola basangayo ate n'amasomero gaffe ag'abalokole nago gabatwalayo ku biici munnange muntu kye yali agenze ku mazzi ebyekika ne bimukwata dandi ab'omunju bibakwatira mu mayumba mumwebuuze abakkiriza oba abasaba Katonda nze Katonda nange musaba nno omwana abuuza Matayo wavaawo oraba nze nange Katonda musaba naye nze nabagambe n'ensi ya bubonero naye obubonero buno engeri gye mutategeera bubonero bwa myoyo kyova olaba buli omu buli wenkola ekintu kati abasinga obungi si kibi kubanga njagala tuweereko nga ffena mutegeerako at least ngenda ovaawo nga abasinga obungi mutegedde naye oli bw'alaba nga oyogedde nga kukopa oyo alimu amaanyi ag'ekizikiza mumuleete tumusabire mwe Matayo nga tugenda ova ku nsonga eyo kankubuuza akabuuzo akasembayo abakyala kati ono tugeze oba akuzeeko ku myaka ng'avudde mu eno stage ey'okuzaala takyalaba obeeza ensonga yaba tajja kubeera affected mu season gye wagambye gye tugendamu teri muntu atagenda kukyuka kasaba mukazi mwe mulina ebisolo ewaka mugenda tandika kulabira ku bisolo byammwe bujja kukya ku makya kapa ezaalenga ya bbulu obanga ya green nabadde ndaba awo embwa ze babadde balaga ezatandise olabika nga ziringa misege naye nga za bbulu mujaraba ente abali mu ankola eyo bwe munaalaba ku nte zonna ng'erina amayembe 3 oba amaaso 3 nga mugi forwardinga nze nja giteerayo abantu bongere okumanya manyi buli wenjogera ekintu ekipya nga bwe bukya ku makya n'ofuna accident oba omuntu wonna afa nga tokikiriza manya nti n'ebipya bwe bigenda okujja nga tokikiriza naye nga woli eno ensi si yo manya nti bijja kujja ate teri ebimu ebisinga obungi sisobola kwogera wano formula njagala sooke mbaleke bibanyige bwe naalaba nga bibatuuse wakati awo ngenda okugambako abo abatonotono era sobola yogera ne wano ku kamera ekitegeeza we wakomyewo tokyatuwa full dose nina ka video ke mbadde ndabaawo nyinza obutakwogerako bingi mpozi okukabateerayo nga ndaba omuwala agamba mbu nze njagala omwami bwampasa asooka akyale wa pasita wange agende ne wa mukwano gwange omusajja saazizo ng'agenda kumpasa omuntu wogenda osooka okusisinkana agenda kubeera musumba wange tamentioninzeemu taata we maama we so awo mbagambira nti abawala abafirika balina endowooza eyo muli basiru
teri kintu kisinga muzadde teri kintu kisinga kali kyayo okuba ekyamaanyi nabagamba fe abadugavu tuli mbuzi omuzungu mpologoma omuzungu adduka emisinde atulye atufeedinge mu information ye kati fe tulina okudduka okugyewala wootuukira okugamba nti toyagala omwami akyale ewammwe akyale w'omusumba nze bwe nfuuka president mwe nsooka kubatwala mu America sibatulugunya sibakolako bulabi naye nkuseetula bulungi genda mu bazungu kola nga chairman Mao kye yakola aba China yarangirira abatayagala kuzimba China n'abaterawo n'ennyonyi mugende e Bulaaya mufulume ensi yaffe abali lwedde okuzimba China musigale mu nsi China yemu ku nsi eziri ku namba emu kituufu wagambye so abawala mwenna ng'osabire wa pasita ng'olina endowooza eyo totegeera era nze mbagambye nange ninawe ngendo temula nti mumpita mulalu naye mujatuuka mukitegeere nti muli balalu kati formula abamu bujatuuka ekiseera nga ne bonsaba formula ng'ekyamazima bwe ndaba obadde ku TikTok weeyerusa mwabalwanyisa Nature Africa nga mbagamba nze sirina kyemanyi genda tewali kyemanyi oyagala formula osobola omutaasa naye abeeyerusa kasita oba olwanyisa Nature n'abalina endowooza eyo ekisirusiru so tewali atagenda kukifunako mutu following ku X ojateekamu Prophet Matayo obubaka nno obumu obebifaananyi ebimu gyatera obuteeka X eyo kuliko Prophet Matayo eriko ne kabulotiki okwewala abafere kale no Mwai Matayo ndowooza tudde ku bakungu baffe aba UN abakungu abantu bangi abagenda okufa n'ennyonyi naye okusinziira ku ripooti zenze nga njogera ku nnyonyi era bangi abafudde ekiyambyeko nti ndi musanyufu nnyo abadugavu abasinga obungi tebafiiriddeemu naye ne bwe nandiyogedde nti omanyi nabagamba mwe abagala okwefuula nti musobola okunfayita kyemunsobola nze siwangulwa kakati omukungu alina okugenda mu lukiiko kati yakoze atya yategedde atya nti eno ennyonyi gye ngenda olinnya si yegenda okukola ki ebintu ebimu nze buli kintu kyenkola kijja lwa nsonga lwaki mbagamba bwentyo nti engeri gye nzize nga ntunuulira amataba gano nga nnyonnyola abantu mbagamba mukole kino mukole kiri nga bagaana bw'oyogera ku by'ennyonyi mpozi nga wano emaze okugwa ku entebe netta abantu nagamba nti abantu balina okukyusa direction z'ennyonyi tulina okukyusa direction z'ennyonyi tulina okukyusa speed z'ennyonyi nawa we ziri lwaki mba njogera bwentyo nti bwe njogera kati ekitongole kivunaanyizibwa ku nnyonyi kwetooloola ensi oba oli awo tekisobola kukola kintu ekyo ekyokukyusa direction nga nze njogedde naye waliwo abakungu abagenda okujja muzi meeting abamu tebagenda tuuka abamu tebagenda sobola kuddayo katulinde tulabe bwe banaamala okugwa awo oba oli awo kijja tuyambako okusobola okukyusa direction z'ennyonyi namwe abadugavu mugenda ofunira kyova olaba nti ebintu ebimu bibanga byakukyusibwa nti nga bwe mwalaba nti amakubo okutegeera nti amakubo ministry y'amakubo egakola bubi mutabani wa Sudiru yasooka okufa awe bategeerera naye bannayuganda baze nga bafiira mu accident nga gavumenti teyogera naye omugwira olwafa minister of ow'ebyenguudo Katumba Wamala yatula mu ofiisi y'enasako n'etaayi ey'omulimu n'ayita kamera ez'eggwanga n'ayogera olw'omukuba omugwira yafudde naye ffe banansi n'awa lipooti ffe banansi ne baasi zeetomedde wali olw'enguudo entono teyayogedde naye omugwira era ne kati newabaawo omugwira agudde ne bwagwa eri mu kapucolwa ajja kudda ayogere olw'okubayo mugwira kikyova olaba mbagambe nti ebintu mutandika bikola nga bwe muli abadugavu mukyeteekemu nti n'omwoyo mudugavu muve mu kyokukyeteekamu nti omwoyo mudugavu mukkirize ti temuli bazungu kubanga bintu bingi bye mukoze nga bya kizungu naye nga bigaanye so n'olwekyo awo ensabira nti ebintu bye mugamba nti gavumenti biki ebyo tebijja kusobola kukola so abantu abasinga obungi ba delegates bwe banaamala okufiira mu bbanga
awo kijja kusobola otuyambako okusika ekifaananyi kiri bwe banaasika ekifaananyi ekyo kitutaase nti abantu bano abandibadde bafa oba bwe banaafa awo kinaasobola okukola ki abakungu we bagenda oba ekitongole ky'ennyonyi okwetooloola ensi eno we bagenda okusobola okusika ekifaananyi ekyo bajjewo ki kiri ate bannyinaffe ne baganda baffe abali mu nsi z'ebweru contract zaabwe zaweddeko abasama baabwe okuva e South Africa nabo bagenda kukoma wano ku butaka bo bali seefu ennyonyi zino zigenda oba zitunuulidde bakungu bokka oba zonna ekyennyonyi ngenda kubanga monitalinga ennyonyi okusinga essaawa 24 naye mu kuzimonitalinga awo tekijja kusobola kutwerabiza ekyo ekyaffe so era wali omuddugavu okimanyi nti mba nsobola okukola nga bwe nsobola okulaba nti okusika ekifaananyi ekyo toyanza nnyo toyanzeege ensonga ya Tanzania tugikwateko kati oba tusooke tuwumule ekye Tanzania tewali buzibu naye nze nabadde ntunuulira omukungu w'e Tanzania nga ndaba ku kintu kye yakoze naddala ono Jeno gwe baalonze omanyi emabega eri twayogera ku b'e Tanzania ne tubagamba nti waliyo okwekalakaasa okujja abaana mu comment section ne bagamba abo Bannakenya abo baafeze naye lwaki leero twakoledde wano ku mazzi nti bw'otunuulira wano nze mbadde nga nzija wano nga amazzi gakoma wali mu maaso awo naye olaba nti gasembedde olaba nti gatandise osembera okujja eno ku lukalu ekyo kikuwa kyakuyiga amazzi geyongedde amazzi gagenda geeyongera so mugenda nga geeyongera nzijukira nti nabagambako nti edda twasimanga amazzi ne mashini naye ku ssaawa ya leero ku ssaawa ya leero ba mukono bangi mukubire bw'oba ompita mu ffere kubira mukono nja kufunayo kampuni emu yaba mukono njirange omukubira akusimireko oluzi olabe ku mukono mu lunaku lumu oba bbiri fuuti yangaanaawo amazzi bajja kuba bagakuwadde nga tegalina na buzibu bwonna so n'olwekyo ebiri e Tanzania Jeno w'e Tanzania report gy'ava okufulumya yagambye nti baade bamuwadde order kuba bantu nga bamusuubiza akakadde ka $1 n'amaka mu America oyo Jeno gwe nalabyeko gwe baade balangiridde naye Jeno n'agamba nze okusinziira ku miramwa gya Tanzania n'ebigendererwa bya Tanzania saasobodde kuba bantu era ffenna twagala bwenkanya era yagaanye yaliwa Suruhu essaawa yonna agenda kujja wano e Uganda kubanga wano wagenda okuddukira okwekweka era bagenda mujjako agenda kujja e Uganda ffe tugenda mukozesa ki wano bagenda omusibira owaaji mbwa nti bazimba East Africa naye East Africa eno nze nganzi njirabamu ebituli lwa nsonga emu oba endala East African Community bitya ate bali ngamba nti tugumizze ebyenfuna ebya bizinensi okwetooloola ekitundu kyonna bwe mba ngende Kenya just mba nendaga muntu yange mba ntuuka setaaga passport bwe mba ngende Tanzania bwe kityo tuvuba ku nnyanja y'emu almost era ne kyongera amateeri bagula buli kimu amata bagula juzi awe mabega nali olutalo lwa South Sudan oba abayekera bano abali mu kulwana Sudan ate naye eri mu East Africa balwana ne basooka baluyimiriza era muzeeyi n'atuuka n'okutwalayo abasirikale bayimirize ku ntalo emirembe ne gikola ki negiddamuko ne gitereera omuzungu katonda w'abalokole katonda w'abakristo owabakkiriza kale kanjogere bwe nti ye muzungu bwa byonna bye basoma bayibuli yawandiikibwa muddugavu era kati ojja ssanga omufirika ng'awolereza omuzungu agambye omuzungu muveeko muli basiru era bantu bagamba mu komenti musanga ebyeddiini sibana ebya bayibuli mbu byo tobimanyi byesonyiwe abalokole bakomentinga be batabimanyi bino bwe munaabitegeera mwe sobola batwala speed mujja bitegeera mpora mu maaso eyo so
lwaki mbagamba bwento nti ekya South Sudan oba ekya East African Community omuzungu ajanga nga katonda oba nga Stan CIA bayita mu Egypt ne batuukirira Genome ne bamugamba oludde mu government osavinze ebbanga osobola Misiri wane Khartoum weno gye barwanira okay ne badamu n'omurasha naayiteeri naye n'asudi yono ne baweereza ebyokulwanyisa byonna biyita Djibouti ku mmeri z'Abamerika ku beesi z'Abamerika n'Abarasha ne balaba abantu ab'enjawulo bo bennyini kati mu kujja nga bakola ebintu bino ne bibanga bize nga infectingawo embeera embi n'okuliyetingawo system embi kati nabadde ndaba omukyala gwe baakute omukyala oyo njagala mutunulira mu wano confirming oba mufu oba mulamu naye nze sinakakasa nti mufu bamukutte bate omukyala ono yabadde alwanirira abaana be oli gwe watulaze embeera gye yabaddemu na buli kimu kye yabaddemu nendabanga Africa Nigeria South Africa Uganda Kenya Tanzania n'awalala musirise era ba president bajeno temunaba kwogera oba video tebanagifuna waliwo atamanyi nti Sudan waliyo entaro bamanyi CNN BBC byonna bibiraga kati olwo tulinde nti omuzungu ajje UN egende Sudan UN bwemara okugenda olwo bajenga bakatonda tubasinze batwale gorodi n'ebyobugaga ebirala olwo bafuna omwaganyo guyingirawo tugambe nti amawanga bwe geegatanga East Africa oba African Union temusobola kugenda Sudan ne muyimiriza olutala abantu abafa basobola bulungi nnyo East African Community yennyini eyina ejje lyayo Abafirika mukyalinamu omutima ogutafaayo mukyalina omutima omubi ogutafaayo ku Bafirika bannammwe mulinda kubategeerera na kujja wammwe kyova olaba mbagambe nti kati nga bwe mulaba nti ekiri e Sudan wane Uganda mwarozeza kututaba otutono bwe otukubakuba otukubakuba mwatulozezaako muli mukaabirira president muli mukaabirira abagagga bali ku ham munanga abagagga sibe baleeta enkuba be bazimba obubi olw'enteekateeka y'ebitongole ebivunanyizibwa gye bitakoze naye singa tunaatuuka mu December ndowooza Katonda mujja muyita mpaka wanaatuukira e Uganda nze mbabuulidde mu December onajja buli mujjaasi yenna oba gavumenti ekitongole guli mu kitongole kyonna ekivunanyizibwa mu kukuuma emirembe mutunuulire Sudan yeetaaga obuyambi bali Bafirika bannaffe ate tetulina ku ssaawa zino we tutuuse mu mirembe nti twafuna obwetwaze Africa yonna buli nsi mu Africa ekuza oba getwandiwadde Abasudaani oba bagatwala Congo nga abandi tutese South Sudan bo bali Congo ate nga tebinnagwa ebye Congo ebyo bebimu ku bintu ebikyasinze okunafuya Africa okulaga nti temwesobola okulaga nti Africa ekyali mu ntoli z'omuzungu kati ozo entaro singa Uganda ekozesa ejje lyayo amaanyi gaayo ne barumbayo Kenya n'avaayo n'atuula ku meeza n'ababuulira nti Kenya atambula mu demokrasi Uganda afa akozesa kibuli then ne tuvaawo ku afa ne tuddako nga Rwanda nejja Burundi ne wavayo nga South Africa ne wavayo Tunisia Morocco Nigeria ensi ne ziweranga 10 omuzungu talina wabagambirako nyini yabagana okuzimba ejje lifaanaganako ng'eryabwe erya anti obwo ekyo kye batayita okwereka kati abagana ate nga mulaga nti mulina independence bwe nzijukira Gaddafi size ensonga ezaamu ku byezo zennyini ng'agala tubere n'ejje ng'erya NATO agala tubere ne ssente nga bwe balina $, nga tulina ssente zikola mu Africa anti kati obuzibu Gaddafi kye yakola kiri bwe kiti yagata project zo n'omulundi gwe kye kyamukubya nesinga yasooka n'azimba amagye ne gabaawo aga-Africa yonna n'amala n'akuliyetingawo issue endala n'aleeta ssente
n'amala ne wayitawo emyaka ng'esatu n'aleeta okwegattira wamu. Kyali kigenda kukola kati saawa zino singa Uganda evaayo ne Kenya ne Tanzania ne balumba e Sudan bajja kubavumirira abazungu baba tebakyagala ne singa Uganda evaayo Kenya ne evaayo Nigeria Madagascar Morocco Cameroon Ghana Nigeria South Africa ne bava mu nsonda ez'enjawulo. America batalina wasobola kwogerera kugamba ensi ezeesuuliridde oba eziri ku lukalu lwa Afrika tutaase mudugavu munnaffe nkiwulira nze nabadde ntunuulira Abawarabu si okusinga ffe banneyiba nabadde ntunuulira Abawarabu yadde abadelegates abamu tebagenda tutuuka mu nnyonyi abava abagenda mu UN General Assembly naye nabadde ntunuulira Abawarabu nga ndaba Saudi yasirika Qatar n'abalala omugwira n'aveera omu Europe najja n'alwanirira Palestine ku Israeli kati mu abarokole abasinza omu Israeli mu kiseera mukama mubaamu mu Israeli nga temusabira Katonda n'akendeeza Israeli oba Israeli gwe mukkiriza muti ye mwana wa Katonda omulamu ebikolobero byakola eri mubiraba. Israeli yensi ennonde yeggwanga eddonde nga litemula abantu anti kati mbu beesasuza kiri bali be basooka bakolako Bayibuli gye bawandiika egamba nti omuntu bwakuba kutama lino oliza kuno obayina okategeera kantu ako ne mudda mu layini yange ne muzannyiramu Matayo temukiriza tosaliranga muntu musango nawe bali kukusalira abarokole kajjampu kati Israeli yenga tateekayo olubalulala yandibadde teyalumba yandibasonyiye abamukolako effujjo ate yakoze bubi n'okusinga bali kubanga bali ekisooka Israeli tali waabwe anti ayagala alaga essomo nti teri aliddamu mwepankirako akuba tonziriranga kati kambuuze saawa zino omulokole ababarokole abeefuula nti mumanye eddiini musooke mulabe omu Israeli kyabakola abalokole bennyini kyakola Hamas abali mu nsi yaabwe. Kambuuze mu abarokole singa omuntu akeera najja n'akusanga ewo n'akukuba oluyi naddamu n'atwala n'ewuwo we wagura mu mateeka oba woowangaalire ne bajjajjaabo najja n'atwalawo oyita Katonda akutaase oba olina okulwana okumuza awo ebisigadde abarokole mujja kumbuulira kubanga awo mugenda otegeerera nti eddiini baziteekawo nga kiguumaaza tutuukiriza interest z'abalala. So singa Israeli gwe twandirabe kitaffe mu Katonda yandibadde talwana at least Roma yandirwanye Mecca nerwana naye Israeli buli woraga Israeli yalimu Israeli Yerusalemu abatukuvu abagenda mu guru direct ati mutemura abantu timugenda mu guru direct Bible ye mawandike egamba nti totanga kati omugendo kirabira nti mu abadugavu fa abagwira batutta ne batukola buli kimu naye ffe tusigala tukwasa ensonga Katonda abalabe baffe. Mwoyo Matayo nga tumaliriza olw'ekibuuzo kyennina ku mutima nti wekibanga omuzungu ye yaleeta eddiini bino simanga kale ne tumukigula nti wasa omukyalo omu yagala omwami omu kijja kitya kale yaleeta obufumbo kijja kitya ate nga omuzungu mwennyini yatuuse n'abikyusa n'aleeta bino eby'ebisiyaga biki ebyo ng'ate yennyini yaleeta eddiini mu kusooka ewagira kiri ate kati yalese era ekiwagira kineno kubanga abali b'ebisiyaga ateekamu ssente nnyingi era ensi weegoba ebisiyaga kati nga twali tubigobye ebiseera biri era bakola ki baali batugyeko obuyambi. Kyenyinza okugamba nga tetunatandika kampumulemu katono then ngenda kutandikira ka video k'omukyalo oyo yagambye nti bw'afuna boyfriend amutwala ewa pastor we awo ngenda otandikira okubanyonyola omuzungu taleetanga wano ddiini yasangawo byaffe bye yakyusa bukyusa okutubbirako omugwira yena bw'ajja n'akufugira mu nsi yo taleeta bya bugaga kubijja eri wabula asima bibyo byatwala okategedde nkalaba katandikirawo tewerabira tufollowinge ku Twitter ya Mwoyo Matayo eriko Prophet Matayo eriko ne blue tick Twitter followinga sharinga webale ku subscribinga ata na subscribinga katukomewo. Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only.
UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.